Gwenga gwe entertainment industry ogiraba otya buno obudde kwa tugenda weza kitundu kya mwaka naye gwe ogiraba otya yagwa politics yagitta music yafa tekyalina bayimbi tulina ba wannabes. There's a difference between omuntu omuyimbi ne wannabe. Ti wannabe ye muntu eyegomba okubeera omuyimbi. So tulina abayimbi bangi nnyo kompyuta beziyambako okuyimba essaawa zino abamanyi okuyimba batono ate bano abamanyi kompyuta beyayambako okuyimba balina obugezigezi bebavuma bapulezenta bebavuma bannamawulire bebefuula bannakiwa bali mu nsi yaabwe netuddeyo kuffe bannamawulire nti bannamawulire tukiriza nnyo abantu ne batujooga ne batulinnyako nnyo. Omuntu n'agamba nti bannamawulire mwe mutuletedde okubeera mu depression naye ffe tetubagambako munywa enjaga tetubagamba nko mukwesa ebitamiiza byonna tetubagamba nko mufune bajjajja muwanga ababasumbuwa abawasula eddalu. Ojja kwekanga nti abayimbi abasinga obungi bajjajja muwanga babasumbuwa bajjajja muwanga babateeka kubeera mu bakazi nga tebabava mu bakazi bajjajja muwanga babanywesa omwenge bajjajja muwanga babanywesa enjaga bajjajja muwanga babanywesa obukoola because bayagala feemu tebalina talent balina kufuna maanyi malala gabayambeko okufuna talent eyo. Katonda najja abayambe ne bafuna talent bafuna n'eddoboozi kati bateeka okulinnyira buli ku muntu. Twagwa industry yagwa buli kimu kiri plastic gutebereza tuli mu koota y'omwaka n'ekizibu nnyo ganto mpa ennyimba ttaano. Shiba alina ennyimba naye ziri awo, Spice Dana alina ennyimba naye ziri awo, walaba abiviirako dda. Missionaire byakufuna abantu balina mu bifo binene, abayimbi batono, abasajja balina talent bamisa Kisemakula babivaamu, abasajja balina talent nga Bajose Chameleone babivaamu, abasajja balina talent nga Bebe Cool babivaamu, abasajja balina talent nga Bobi Wine babivaamu, abakyala balina talent nga Marina Ntume babivaamu, abakyala balina talent nga Mariam Ndagire bali mu movie industry bagirekere babivaamu bintu bya mubibi byafuka bya kiyayi. Kati era omuntu obagenda akola top 10 oba top 20 oba top 50 akola nnyimba z'abakyalibe naye wetugenda mu reality industry y'Uganda tekyalina luyimba. Lwaki olowooza industry kati buno obudde abayimbi abasinga ennyimba ezitambula zakuwemula zitawemula tezikola? Ensi kyeyagala kyekyo nti abantu tebakyalowooza babategeera butegeereze nti omuntu omusitamina n'akuba engalo nite edda okusitama kwali kuswaza. Golaba president advisor awemula, olaba RDC second kati yatwala yabeera ne powers president abamumenyegeddeko yakulaga kusubira ensikira kubeera muti naina hopes nyingi nnyo mu bantu wano wammanga benjo nga nalimanyi nti nogundi negundi babitusi ne babitusi bali mu kuyimba naye ennyimba zaabwe ate si z'amaanyi nga luli edda. Otegeera Shiba oyo mulaba, Shiba wirindwagirwa ku bakyala ababeera n'ennyimba buli mwaka naye ziganye. Mu bufunze federation eno ne uma terina weyambidde bayimbi ku guno mwaka. Gali Malya ga Nsimbi, omanya Malya ga Nsimbi? Federation bimu ku bintu byebakola okubuzaabuza abayimbi. Kale tuganja kumanyiza okubanga n'omutima omubi okutagaliza abayimbi. Government yandikoze kiki yandikoze government okuyamba abayimbi kuenforcinga corporate buli muntu yena akulimba lw'omuyimbi abe nga asobola okukola ki okuganyula fane ku ekyo otudda mu reality nti federation bagiwa omutwalo gumu buli lwakubiri ogwa dola ze miliyoni nga 3 mu meka mu 7 eza Uganda, miliyoni 3 mu 7 baziwa abantu abakulu kuva ku Mande paka kumande. Asembayo kufuna sente ntini mu federation ayimba miliyoni 20. Ayimba ne government eba wami mutwalo gumu gwa dola buli lwakubiri ne bagenda beyimbira ya jam session go bacho ne beyimbira jam session ne njaga okole profile ya jam session ogenda obuza abantu abedda abakubanga jam session musomba kubulira nonya bamita bati Bobi Wine oboso omufuna nonya Nubian Lee kwanga Nubian Lee yomu kubayimbe basoko kubeera ne video mu Uganda muno yes bemamu kubayimbe ne kifulugunyu be basoko kubeera ne video nonya Nubian Lee nonya Zigidi nonya
abayimbi ababedde bakubula jam session yabanga atya. Jam session yabali bayimbi kweyimbira. Jam session yabera kunya theater n'ebitundu ebirala ng'abantu bajje ne balaba ku talenti. Ne bano baba wa sente bayimbi kweyimbira. Era omuntu ogera kunoonyeza ani avunaanyizibwa ku sente ezo muntu ogwo. Ne management yezivunaanyizibwako. Ebaza nnyo manager Betusi. Namugamba naye gye mugenda eyo neeyo. Mujja kulaba ekijja okuvaamu. Nagenda okulaba nga ku Twitter atandise okulumba federation mugamba nagamba. So federation yabadde nnungi naye ng'egendera bigendera byakola ebigendero ebyamba industry. Kati federation simanyi wumba simanyi biki ebyo byonna kudiisa muyimbi byonna keera ku makya kusula industry ya Uganda. Tuwaye kirala.